Kaakati abasajja mulekerawo okukozesa putulu, mulekerawo okukozesa vayagula, mulekerawo okukozesa ebiwekeweke ebyo ebireeta amaanyi g'ekisajja, mujja kufa era mukyafa. Omwami ono afudde ali mu kikolwa eky'omukwano ne mukaabandi. Omukazi mufumbo kyokka n'omwami mufumbo. Omukwano gubadde gubaluma ne basalawo bagendekokko mu kasiko beeyagale. Omwami akubyemu gumu ebiri esatu ena amaze empewo. Kaakati wuliriza nga sinaba kutuusako vidiyo eno okusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Abaami abali eyo mulekerawo okukozesa ebiragalalagala mbu simanya musonda maanyi ga kisajja, simanya ebyo ebidagala ebireeta obwagazi, bigenda kubatta bibamalewo. Wuliriza, omwami ono mufumbo era ng'alina mukazi we nakawere yaakazaala. Abadde alina omukazi gw'akwana eyo ebbali nga tebatera nnyo kulabagana. Kati engeri mukazi we gye yazadde yagambye naye omukazi ono eyaakazaala abasawo batulagira nti tulina okubalinda emyezi nga giba myezi meka esatu oba ena. Munange omwami ono ng'agamba nze sigenda kusobola kulinda mukazi wange ebbanga eryo lyonna lyonna, ndi musajja nsaza kimu nina okusajjalaata. Kati abadde ayinayo kimuka omusajja kyabadde akola ki? Kyabadde adedeza ng'akikubira ssimu ng'akigamba owange bebi wandibadde ojja nondabako ne tufuna bwe tulabaganira, mpulira njokerera njakirira omuliro gumbugujja, mukazi wange yaakazaala, bonna bafumbo, omukyala eri mufumbo noono omwami mufumbo, naye omwami ssekawere. Munnange ng'omukazi amugamba kale tusisinkane nti atugenda kusisinkana ku kalooji akamu we tuba tusisinkana nga bafuna kalooji ke basasula mu katawuni awo okumpimpi. Kati we babadde bateesezza okusisinkana wabaddewo engeri y'akasikosiko oba engeri y'akasakasaka. Omukazi olutuuse agenza okutuuka ng'omusajja yayase dda. Jjukira omusajja ono abadde amaze ndowooza ebbanga eriwera nga teyeegatta, kuba mukazi we abadde lubuto ng'anaatera okuzaala ate engeri gy'abadde yaakazaala tasobola kwegatta na mukazi nga yaakazaala. Kati nga mu butuufu ayakirira, kwe kkubira ono ajje amumaleko amumaleko ebbugumu n'omuyima ogwo. Munnange nga bano ababiri basisinkana. Bwe basisinkanye omusajja ye yasoose ku loogi n'agenda n'apangisa kaloogi n'akabuukinga. Bwe yamaze obuukinga kaloogi ako emabegako n'alyoka akubira omukazi ono bakole ki? Basisinkane. Kati ndowooza teyayagadde mukazi ono amusisinkane ku loogi kwennyini, yeyagadde basisinkane eno mu kkubo bave eno nga batambula. Kwegamba bayingire buyingizi bagende batandike okwekuba najjolo. Munnange we basisinkanye bano ababiri nkugambye wabaddewo akasakasaka akabadde kali okumpi. Buli omu olabye ku munne firingi ne zirinnya. Firingi bwe zirinnye omukwano ne gutandika okutuntumuka, ne gutandika okwagala okuyiika, ne batandika okwenuunirawo mu kkubo, ne batandika okwenuunirawo mu ki, ne batandika okwenuunirawo mu bisakasaka. Ndowooza omusajja abadde abugumye nnyo ate n'omukazi naye ne bamuteeka nnyo mu mmuudu. Bino byonna omukazi yakola ki? Yabinyumya ku poliisi. Bwe beenuunyenuunye nnyo ne beekwatirira, omukazi azze yeesibye kaleesu, omusajja abadde alina kijaketi kye. Omusajja ng'agamba naye tunaasobola okutuuka ku gundi eri ku loogi gye nasasudde, lwaki tetusooka ne tuyagaliramuku wano mu nsiko eri tujja kgendayo oluvannyuma. Ate jjukira bagamba mbu n'akagundi k'omu nsiko katera okunyuma. Omukwano gw'omu nsiko omwo gulina engeri gye gukola ki? Gulina engeri gye gunyumamu. Omukazi ng'agamba tewali buzibu, nga bakola ki? Nga bakyama mu nsiko. Bwe bakyamye mu nsiko nga batandika kwenuuna mimwa, batandika nga bw'obimanye emwa giyitinganye, emikono giyitinganye, finga wololo. Nkugambye ng'omukwano gugwe amakerenda. Munnange engeri bonna gye badde baakirira, omusajja talinze ng'atandikirawo okukola ki? Ng'atandikirawo okulya, ng'akuba asoose n'akuba akasooka n'akateeka wali, n'akuba akookubiri ayunze buyunzi
n'alyoka akubaako okubiri. Mbw'akubye akookubiri akubye n'akuba omukazi ng'alaba omusajja ono atagwa kiki ayunga buyunzi sitole ki nga beenyumirwa. Munnange akaseera nga katuuka omusajja ng'alina okukola ki ng'alina okumala. Akaseera k'okumaliriza omusajja yekkakkanye atandise okwesika. Omusajja natandika okukalambala ati natandika okwakalambala atandika okwesika omukazi alaba agamba ate ono ki ekimutuuseeko kiki ekimukalambaza bw'ati abadde ki anyumiddwa awoomeddwa oba yeye emmaliriza ye kambikebikebo ku bigambo oba yeye emmaliriza ye. Omusajja munnange nga yeesika ng'omusajja yeeyongera kukalambala. Munnange omusajja atuttemu gumu ebiri esatu ena ng'alyoka amaanyi gamuggwaamu ng'awaawo. Kati omukazi ye alowoozezza nti munnange omusajja ono ayinza okuba nga amaliriza ekikoowukoowo amaze ekikoowukoowo agudde awo okumuyitayito wange kiki mbulu kati olwo okooye nnyo akantu kamu kokkako kanga oyunze na buyunzi okooye nnyo nga gwe bayita yayitaba nga gwe bayita tayitaba ng'agudde awo n'amunyinyako n'amugamba owange kiki owaaye kiki ng'omusajja ayitaba ng'omusajja tayitaba agenza okumukwatako bw'ati ng'entunnunsi tezikyakuba. Omukazi kyakoze alayizza nduulu n'akuba enduulu ey'omwanguka bannange munnyambe omusajja awuuna afudde. Kati abantu bagenza okuyitaayitawo awo ndowooza mu kkubo okuyitawo okujja okuwulira akuba enduulu basanze omukazi ng'ali n'omusajja omufu eyeebase awo. Kwe kumubuuza ate ggwe kiki omusajja w'abandi omukoze ekyomusse nti nedda abadde akutuga abadde akuleepinga nedda. Nabagamba omusajja abadde tandeepinga tubale tuli mu kukola mukwano naye bw'abadde ali mu kutuuka ku ntikko omusajja agendinza okulaba nga yeesikaasika akalambala agweri nange sitegedde kiki kimutuuseeko. Nga munnange bakwata mukazi na musajja nga bakubira poliisi ng'ejja etwala omulambo. Bw'etwala omulambo nga n'omukazi bamutwalirako eyo ku poliisi gy'akoledde siteetimenti. Kati mukazi w'omusajja ono abadde waka nga ye talina ky'amanyi nti mukazi bbaawe afiiridde mu ku mulimu nga balubu nga ye takimanyi nti bbaawe afiiridde ku mulimu nga balubu. Omukazi abadde waka nga bamukubira essimu nga bamugamba nti owange nnyabo nti ye ggwe mukyala gundi nti ye gwe maama wa gundi nti ye. Omusajja gwe bw'ati ne bw'ati omumanyi nti ye mumanyi taata w'abaana bange nti kakati nno ali mulago afudde ng'ali mu bwenzi abadde ali mu kikolwa eky'omukwano n'omukazi omulala era omukazi gw'abadde naye mu kikolwa ye ali wano ku poliisi wabula bbaawe ye afudde aliwa mu ggwanika gye bamututte. Omukazi n'agwawo ekigo n'agamba ekiki nti ye omusajja afiiridde ku mulimu nga balubu. Omukazi agamba bannanga basajja nga bazibu kyokka nno akazaala ndi nakawere. Omusajja talinze mpole na kuwona ye alaga nti abaddeko n'omuyimo mungi asazeewo agende yegatte n'omukazi omulala gy'afiiridde. Kati tewali amanyi oba omusajja ono mukazi we yamuteekako eddagala nga tasobola kwegatta na mukazi mulala ekimuviiriddeko okufa oba ebadde entuuko ye. Abakazi bamanyi okukikola ekyo n'abasajja bakikolera ddala. Mulimu abaagalana nga ye ajja kugamba nti nze bba wange sisobola mukkiriza kwegatta na mukazi mulala yenna. Tekisoboka era tekiribaawo nga tasobola kukikkiriza. Okitegeera ekintu ekyo? Era mulimu n'abasajja abagamba nti nze mukyala wange tasobola kwegatta na mukazi yenna. Mulaba abafumbo banene ab'enjawulo naaba ng'agenze kwegatta n'omuntu ne beeremeramu. Ebyo ebintu tebituukawo just lwa bujasti, bituukawo for a reason, bituukawo ku lw'ensonga. Abasajja babikola n'abakazi babikola, buli omu akikola omwagalwa we. Omukazi gwe basanze n'omusajja ono ng'afudde tebamusibye kubanga okusinziira ku statement ye gy'akoze agambye babadde bali mu kufuna kaboozi
na musajja. Omusajja mu kwagala okutuuka ku ntikko, omusajja n'afa ng'ali mu kumala. Okitegera ekintu ekyo? Kyokka omukazi ono naye jjukira mufumbo. Bbaawe yagenze ku mulimu. Bbaawe yagenze ku mulimu. Omusajja tamanyi kati obeera waka nga bakukubira essimu nti bbaawo afiiridde ku mulimu nga Balubu, nti ate mulimu ki? Nti afiiridde mu bwenzi ng'ali mu kwegatta, nga bakukubira essimu nga balyoka bakuwa amawulire bwe gatyo. Oba waka oli ku baana nga bakubikira nti omusajja abadde asammula, nga bakubikira nti mukazi wo munnanga afiiriddwako omuntu amufiiriddeko nga bali mu mukwano. Oyo omukazi oyinza okumuddako, nga gwe musajja gwe bbawo n'omukazi n'ofuna amawulire nti munnange ssebo nti mukyala wo ono yabadde alina omusajja gwali mukola naye obwenzi. Omusajja oyo yafudde ng'ali mu kutuuka ku ntikko, nga bali mu kwegatta ne mukazi wo. Omukazi oyo osobola okuddamu n'owegatta naye mu mukwano, kisobola okubaawo. Mbulira amazima. Mulimu katulaba just owulira buwulizi nti mukazi wo ali wali ayimiridde n'omusajja, oba bbaawo ali wali ayimiridde n'omusajja, n'otabuka n'omugamba n'okumugamba siba busibi bibyo genda. Kate olwo okimanya nti babadde mu kikolwa oli n'amufiirako. Kikyo lwaki mundanga obwenzi si bubi. Obwenzi si bulungi. Obwenzi si bulungi yadde n'akamu n'akeddagala. Ate nammwe abasajja abakozesa ebyo ebiragalalagala, simanyi ebyamaanyi g'ekisajja, simanya putulu, oyagala kukakasa. Okakasa ki? Omukazi bamukakasa, omukazi tebamukakasa. Tosobola okukakasa mukazi ku nsi ya Katonda eno. Tosobola kukakasa mukazi ku nsi ya Katonda eno. Tekisoboka ate era tekirisoboka. Kola omulimu gwo gw'olina okukola, muleke genda. Naye abasajja mumira putulu, ne mumira vayagula, ne mumira bukikumi, ne mumira ebiragalalagala ebitategereka n'ebiryoka biboonoona sisitiimu. Omanyi ekireetera omuntu okufa nga amize ebyo bintu nti omutima gwe guba gukubira waggulu, omusaayi guba guddukira ku speed. Kati entunnunsi ezo zirina engeri gye zikola ki? Gye ziba waggulu nnyo, ekimuleetera okukola ki? Ekimuleetera okuggwaamu amaanyi. Ate abamu mu basajja bakulu nnyo, oba musajja mukulu oba okitegeera, ate n'oddaawo lwaki? So byebyo biri ku sayidi eyo. Omusajja yafiiridde ku mulimu nga Balubu. Kati bonna nsaasira bbaawo n'omukazi, omusajja gwe yafiiriddeko, era n'ensaasira n'omukazi eri Nakawere, bbaawe yafudde nga yeegatta. Oliyo obufumbo takyalinawo. Oyo takyalinawo kompuliitire. Ono ye Nakawere ajja kubaawo yekka bw'alifuna omusajja omulala aizulu. Naye bw'oba ggwe mu butuufu nga mukazi wo yafiiriddwako omuntu nga bali mu kikolwa, oyinza kukola ki? Naye era nkimanyi ky'ojja okukola. Ekyo mu butuufu seetaaga kubuuza, lwakuba nti mulimu abantu abaagala bakazi baabwe nga ne bw'omuwulira nti akoze munnange ensobi omuleka. Ng'omuleka n'omuwulira nti mukazi wange akoze ensobi, simanya bamukutte akola bw'ati ne bw'ati, ng'oyinza ogamba byansi kankuleke. Eriyo seba abasajja bakwatira bakazi baabwe mu benzi ne babaleka bangi, naye nze siri omu ku abo. Nedda baaba, siri omu ku abo, ate sisobola kubeera omu ku abo. Wenkukwatira just bwe nti akako kaba kaweddemu, eyo chaputa eba eggalwa. So byebyo biri ku sayidi eyo. Michael Uganda YouTube channel kwoli ndooza tusisikana olunaku olw'enkya. Omukama Katonda ng'asazeewo. Mbaagala nnyo mwenna abeekumira ku mukutu. Subscribe nga tannaba kuba nti ate otwegattako, tusobola kuba tetutambulira ddala wamu, tusobola kuba tetutambula ffenna. Mbaagala nnyo mwenna. Omukama Katonda abankuumire. Kona mukapesa ka subscribe kozesa Michael Airport Pickup tuweze ba subscribers emitwalo 10, emitwalo 5. Mubere bulungi, mweraba. Stay blessed. Peace and love.